Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitalo nnyo kitalo bambi ekya Asiya. Asiya babiri e Namirembe, Asiya wa Charles, Asiya wa SB4, Asiya wa ku TikTok. Bambi Asiya asizza omuko ogw'enkomerero. Maze okufuna akasimu obudde buno okumakya nga bambi Asiya kimaze okakasibwa afiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Abongoberera ku mukutu guno gwa YouTube n'abakoledde vidiyo ng'eraga Asiya ono embeeramu abadde ali. Nga Asiya ono bambi abadde mulwadde. Yafuna obuzibu ku Sunday bagenda ku kanisa naye yagenda okukomawo Asiya ono bambi nga asesema nnyo, yasooka lwala nnyo okusinziira ku maama we ne bamuwayo ku ddagala baba bakyala bate bambi Asiya n'alwala. Asiya mubadde nga mulaba nga alina olubuto nga lunene naye nga Asiya ekituufu abadde alina obuzibu mu lubuto lwe. Ekyenda kibadde kyesiba ate kyamala okwesiba ate ne kyabika. So ejjo vidiyo gye twakoze yabadde eraga embeera mu yabadde ali nga lwali mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga aliko life support bambi. Asiya ono yabadde ali ku oxygen n'abeera nga atwalibwa e Mulago. Basimugulirayoko makerenda awo ne bagamuwa embeera nga si ya mulembe n'atwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ne batandika okubeera nga bamwekebejja. Era ne kikakasibwa nti Asiya ekyenda kyesiba nekitokoma kubeera mu kwesiba bwesibi kyokka wabula n'okwabika mu kikola kye ne kyabika. So nga Asiya ready okugenda for operation. So Asiya bamututte ku operation n'abeera nga avaayo ng'embeera eriwo etyo bwetyo. N'abagoberera SB Feki yabadde ku live ekyo naye nga ayogera ku Asiya ng'agamba kimwe Asiya waffe naye ate ku makya okufuna akasimu bambi nga Asiya wa Charles asizza omukko gw'enkomerero. Twogerera Asiya wa Charles, Asiya wa SB4, Asiya wa TikTok, Asiya kati z'embuyaga ezikaza engoye. Asiya ono abaddeko nnyo ng'asanyusa abantu, akola zi vidiyo ezinyuma, ayogera kino na kiri, mukazi wattu talina buzibu, ayimba obuyimba, akusabira essaala. Asiya wa Bobi Wine, Oggi wa Bobi Wine, Asiya gwe twogerako bambi. Asiya wa Charles kitalo nnyo bambi, afiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Oyavuddeyo ku operation ng'embeera si ya mulembe ng'ali ku oxygen, embeera ne yeyongera bwongezi kutabuka ekiro kyonna ng'embeera nga si ya mulembe bambi. Asiya tugenda mu miisinga nnyo Asiya waffe, tugenda mu miisinga nnyo Asiya waffe ku TikTok. Asiya abeera eka mwokya. SB4 bambi yazuula omwana ono n'abeera nga atandika okubeera nga amuteeka ku kyano. Engeri enkola ya SB4 bambi omugimanyi. N'abeera ng'omwana n'avaayo abeere nga ategeerekeka ensi yonna. Abo ne bavaayo ne bamuyamba. Abantu bangi ayambye ku Asiya ng'akyali mulamu. N'amafiina ayamba ku Asiya, n'amukyaza ewuwe ne Charles we bambi. Charles asigadde w'omuggo. Tumanyi nga mukyala ku TikTok agenze n'olw'omukyala omulala akola okuweereza ebintu wano ebweru Uganda, Maama Faati n'ayamba ku Asiya wuuyo kuzimba nnyumba, wuuyo amuweereza ziwuufa. Bamutadde ku mutimbagano. Asiya ayongedde okuwuna wonna naye bambi ate kibi nnyo okuwulira amawulire essaawa ya kaakati nti omukyalo ono asizza omukka gwe ogw'enkomerero, embeera egaanye. Asiya agenze bambi watandikidde okubeera nga yeeyagala, ayagaza maama we. Ogenda okulaba Asiya n'omuwayoko kasente. Asiya nga wali bw'ati mu mbeera ze mpola mpola, ayaniriza buli muntu yenna, asabira abantu essaala. Yalabwako ku lunaku lwe yali eka mwokya bambi adduka emisinde n'akwata Bobi Wine bw'ati wansi n'amubaka ebigere, ayogera oluzungu oluli obulungi. Omukazi abadde talina buzibu ku muntu yenna bambi naye obulamu bw'ensi bwe butyo. Allah subhanahu wa ta'ala yalina watuka n'agamba akawo kaweddemu ate nina okubeera ng'ate oddizibwayo. Ffenna tuli bantu, tuli bitonde, twatondebwa neera tulina okuba ng'ate munnange nga tuva mu bulamu bw'ensi eno bambi. Asiya afudde. Nkoze vidiyo n'obudde bwa kumakya saa zino ziri 12 ng'amawulire naakagafuna nga Asiya bambi kitalo nnyo, kitalo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bambi. Afudde omukyalo ono Asiya wa Charles. Obulamu bw'ensi bannange twetegekere okufa kwaffe ne baaba. Asiya otumazemu nnyo amaanyi. Ffe okusaidi nabwe twakava ku mawulire ga munywanyi waffe naye akafa gwe baakaziika ate katuyingidde ga Asiya. Naye abangoberera ngenda kuba nga nnyongera ba updates zonna buli kimu ekigenda mu maaso. Ndi wano mu kwetegeka okulaba ng'ate ngenda mu ddwaliro ekkulu e Mulago okulaba ng'ate tulaba ekigenda mu maaso. Tugenda batwala buli kimu kyonna mu kuziika na buli kimu kyonna bambi ekya Asiya. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mpya subscribinga tufollowinga wano ku Good Talent. Tugenda kuba nga twongera okuwa updates zonna ezigenda mu maaso naye nga Asiya kyenda kye kyesiba
kwe kuvudde entaka tukulaba nga ava mu bulamu obw'ensi eno bambi. Kitalo nnyo 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 kitalo.